kubanga tukimanyi bulungi nti oyo ayina ekisumulizo ky'omu bwengula oba eky'omu nsi ey'omwoyo ate yafuga ne ku nsi. Peter abalabi baffe tweyanziza nnyo okuwa otuwa obudde otweyungako ku programu yaffe eno ebifa mu bwengula. Buli wiiki tweyungeko wano ku station yennyini eno nga tweyongera okunyumyamu ku mboozi eno ey'ebifa mu bwengula. Peter, tubuuzeeko. Abalabi baffe abalungi, amannya n'eddoboozi Mulindwa Peter Iga, twesiimye okubeera nammwe era tubaaniriza ku programu yaffe ennungi ey'ebifa mu bwengula. Madam Hajara. Abalabi baffe abalungi, amannya gange nze Nakadama Hajara, nga tuzze ate ne programu yaffe ey'ebifa mu bwengula. Tubeeyanza okubanga mutambula naffe ebbanga lyonna era mwebale kutwagala. Weewaawo, ebadde wiiki nnungi, tubadde mu kulya bintu, tugiyite Easter holiday. Naye nga tetunaakugenda ku Easter holiday, waliwo abantu abawaddeyo obudde nga batukubira amasimu era nga beeyongera otuweereza obubaka nti programu eno ebanyumira nnyo 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 nnyo. Okuva e South Africa, okuva e Saudi Arabia, waliwo n'abali China, nawo no mu ggwanga lyaffe erya Uganda. Tweyanza okuba nti muwaayo obudde okuyiga ku nsonga ezikwatagana ku ebifa mu bwengula oba ensi ey'omwoyo. Kubanga tukimanyi bulungi nti oyo ayina ekisumulizo ky'omu bwengula oba eky'omu nsi ey'omwoyo ate yafuga ne ku nsi. Peter, oyina ku bubaka bwonna boze obukukutte. Amawulire obubaka tulina bungi nnyo era tubeebaza nnyo olw'obubaka bwe mutuweereza. Ebibuuzo tubisoma era tujja kuba ebisinga tujja kuba tubiddamu gye bujjako mu maaso awo. Naye olwaleero njagala kwebaza abalabi baffe okuva e Saudi Arabia, okuva e Dubai, Oman n'amawanga ago ag'Abawarabu. Mwebale kubanga mutulaba. Waliwo omulabi waffe omu okuva mu Saudi Arabia bamuyita Stella. Weebale obubaka bwe watuwadde. Omulabi waffe oyo Stella ali Saudi Arabia eyo ayina ekyeyo kyali mu kkuba. Yatugambye office yagitwala Saudi Arabia. Yagambye nti emyaka 7 egiyise otyo yali yakazaala omwana we owokubiri. Mu biseera ebyo n'aloota otyo. Mu kuloota yaloota akolera mu nsi z'ewabweru. Emyaka 7 emabega egiyise yafuna ekirooto. Kati ng'akomyewo ewaka ali mu kunyumiza, ali mu kulaba ku baana be addeyo. N'ebiseera ebyo ng'akolera wano Kampala, alina essomero lyali asomesaamu. Kati bwe yalabye programu yaffe ey'ebifa mu bwengula n'ajjukira ekirooto ekyo kye yafuna emyaka 7 egiyise. Ne yeewuunya nnyo kuba mu biseera ebyo yanyumizaako neiba we. Yakugamba yaloose nga avudde bweru ng'azze kulaba ku baana ng'akolera bweru. Kati ssaawa zino ekirooto kye kyakola ki? Kyatuukirira. Naye ku ssaawa waafunira ekirooto ekyo nga talaba wonna ne passport osanga yali tagirina. Era kino kikulaga nti Katonda agenda n'ateeka pulaani zaffe mu mitima gyaffe n'azitulaga ng'obudde bukyali. Nti tewali kimala gagwawo okuggyako nga kisoose mu nsi ya mwoyo oba nga kisookedde mu bwengula. Wow. Ate era olaba ng'omulimu guno gwaliko bw'abanga nga bwe yakiraba mu kirooto ali mu gukola, kitegeeza omukisa gwe gye guli.
nti wadde waliwo amawulire g'owulira wano na wali nti ono yagenze n'afunirayo ebizibu naye olw'okuba Mukama yakimulaga kiba kikulaga nti omukisa gwe guli awo, nti waliwo omukisa mu kkubo lino newankubadde abamu balibuusabuusa. Kiringa okugamba nti omwana ye asamba akapiira, omulala n'alowooza nti mu kusamba akapiira aba agenze kuzannya, naye ate nga waliwo omukisa mu kkubo eryo. So mu nsi, okusinziira mu nsi ey'omwoyo, Katonda amulaga nti ogenda kubanga okolera mu mawanga ag'ebweru. Kyandiba nti eyo Dubai oba Oman eri emu ku nsi, naye nga awo waliwo ki omukisa. Tweyanziza Peter. Madam Hajara, tubuzeeko. Abalabe baffe aba programu eno eŋŋanzi ey'ebifa mu bwengula, nate tukomyewo okunyumyamu nammwe. Mwebale tulaba, mwebale tugoberera ku mitimbagano gyaffe egy'enjawulo, Facebook, YouTube, Twitter, gye bayita X, Instagram. Obubaka tubulaba, mwebale tuweereza messages, era kiraga nti programu ya mugyagadde era muli ready okula naffe. Weewaawo. Madam Hajara, Easter yakuyisizza etya? Easter yabadde nnungi. Golidde ku nkoko, ekifi ky'enkoko. Omanyire sa season yakulya. Nga bwe tujjukira. Easter yabadde nnungi lwakubanga nze ni mukyala mulokole, ate Easter eno etujjukiza ekyo Mukama waffe Yesu Kristo kye yakola okutufiirira, okutuleekera ebintu byonna byandibadde ng'ebitutawaanya, n'abireka ku musalaba. Ate n'awangula naki? N'okufa. Entaana. Omanyi abantu beeralikira nnyo okufa, n'atamanya nti waliwo eyakola ki? Eyagiwangula. Abantu abasinga beeralikirira oba abatya okufa, abatamanyi obulamu bwe abatannabuteekateeka, abatamanyi ki ekiddako. Naye bw'obanga oli mu Yesu Kristo oba omanyi ki ekigenda mu maaso. Kati nga nze Easter naginyumiddwa nnyo kubanga najjukidde ye season gye tujjukiriramu ekyo Mukama waffe kye yakola, ekyamuleeta ku nsi okutufiirira, ate n'amaana akola ki? N'azuukira. Peter, Easter yakuyisizza etya? Easter yabadde nnungi nnyo. Naginyumiddwa nnyo n'ab'omu maka gange, era mbatumirako abeewange, mbatumiddeko omukyala wange omulungi n'abaana. Mukulike Easter n'abalabi baffe. Yabadde nnungi nnyo. Kitegeeza waguze enkoko ewaka? Enkoko eyo twagiridde n'ennyama endala. Ebifibyo twabiyiridde ddala. Ennyama nnyingi. Naye ng'era Madam Hajara bw'agambye nti kyabadde kiseera si kya ssanyu lyokka lya, wabula n'okwefumiintiriza kwekyo ekyaliwo emyaka emingi egiyise, naki kye kitegeeza okufa n'okuzuukira kwa Mukama waffe. Nkulaba. Ki kye kutegeeza omusaayi kwe? Kwegamba twabadde n'akaseera akeebuulirira mu nsonga eyo. Nkulaba. Nti n'owaayo akadde n'obuuza bino ebintu bino bitegeeza ki? Ye lwaki ennaku 3 nnamba naye ennaku zino zitegeeza ki eri obulamu bw'omuntu? Peter, njagala omuntu ali eyo atulaba omusiigire ekifaananyi nti ebifa mu bwengula oba ensi ey'omwoyo ekwatagana etya ne season ya Easter. Ntandikira ku kufa kwa Yesu Kristo. Nti nze ali eyo akola byange, ndi business, nvuga boda, nkola bintu byonna. Bino season eno enkwatirako wa mu nsonga eza ebifa mu bwengula oba mbikwatagana nkya? Programu yaffe eri ewedde twayogera ku birooto. Weewuunye Katonda ng'atonda ensi eno yagikola mu ngeri
nti tewali kintu ky'amaanyi kiyinza kubeerawo nga tewali nga tataddeewo kabonero. Olumu tulaba musise ow'amaanyi oba amataba, naye abantu ab'omu nsi y'omu bwengula batera okwagala okumanya kitegeeza ki? Nti akabonero kano kategeeza ki? Mukama waffe Yesu Kristo bwe yatambula ku nsi kuno n'abuulira n'akola bye yakola byonna, akaseera ako nga banaatera okumuteeka ku musaalaba, era Katonda yabaako be yalaga eby'enjawulo. Mu bantu abasinga okwewuunyisa abawandiikibwako mu byawandiikibwa ye mukyala wa Piraato. Mukyala wa Piraato. Yesu bwe bamukwata mu kiro ne batandika omuwandulira amalusu, bamukubye empi, bamusibya akandooya, batandise omubonyaabonya mu kiro ekyo. Mukyala wa Piraato yasula bubi nnyo, ng'ebyawandiikibwa bwe biraga mu Matayo essuula ya 29 lunyiriri lwa 17. Nkulaba. Nti yasula bubi nnyo. Bwe yamanya nti omwami oyo gwe baakutte mu kiro bamuleeta mu maaso ga Piraato, yamuweereza n'obubaka ng'agamba, omusajja oyo mwegendereze, tobaako kintu ky'okola ki naye, kubanga nasuze mu kutawaana olw'omusajja oyo. Nti yafunye ekirooto ekyamutawaanyizza ennyo era nga kikwatagana n'okufa kwa Yesu Kristo, ng'awooninga ani? Piraato. Kitegeeza nti okufa kwa Yesu Kristo mu bwengula waaliwo ekyali message nti tosobola kubaawo season ey'omuntu nga Kristo ng'agenda kuttibwa ne watabaawo bubaka bujja wa mukyala wa Piraato. Lwaki obubaka buno ate bujja wa mukyala wa Piraato? Lwaki ekirooto kino tekizze wa muntu mulala? Nze ndowooza nti nno mukyala wa Piraato y'omu ku baawandiikibwako, oba oli awo olw'ekifo kye yalina. Naddala kubanga Piraato yali mukulu nnyo mu musango gwe baali batadde ku Mukama waffe Yesu Kristo, nti ye yali omulamuzi w'ekitundu ekyo, yalina okusala omusango oba omusajja bamutwala oba tebamutwala, oba bamutta oba tebamutta. So ne kitegeeza nti waaliwo yalina okufuna obubaka obutali bwa bulijjo, nga buyita ku muntu amuliraanye, nga buyitira ddala ku muntu amuliraanye, ate gw'atasobola kubuusabuusa. Ebyawandiikibwa tebiraga nti nno omukyala yali mugoberezi wa Yesu. Nedda. Kitegeeza nga bw'olaba olwaleero mukyala w'omulamuzi omukulu mu ggwanga nga waliwo omusango ogw'amaanyi ogwetaaga okukola ki? Okusalibwa. Oyo omukyala teyeetaaga kuba nti nno oba alina ekifo ky'obyobufuzi kyalimu oba eky'obwannaddiini. Katonda yayisamu oyo obubaka okubaako kyategeeza Piraato. Naye nze lwaki kyenzija mu nsonga eyo nti abantu ebiseera ebisinga basuddeyo gwa naggamba ku kintu ekikwatagana n'ebifa mu bwengula oba ensi y'omwoyo, naye ng'era Mukama nga bwe twayogera mu ntandikwa nti talina kyasobola kukola mu nsi muno nga either message agiwadde abaservants be oba ajja kuyisa muntu yenna omutima gwe oguli set omulungamu ayisemu obubaka. Era twalabako n'ebirooto ebimu nga bassekabaka baloose naye nga teyali nti aweereza Mukama oba yali mulokole, naye omutima gwo guli set, gubeera gulunganiziddwa mu ngeri ey'enjawulo. Kati lwaki mukyala wa Piraato yafuna message eyo ekiro bagenda kuleeta Yesu? Nti Piraato ono
mukyala we bw'abanga yamubuulidde ekintu talina ngeri gy'asobola kukola ki kuba yali nga akkiririza mu Piraato by'akola ki byakola teyali ku sayidi ya Jesus. So singa yali muntu mulala bakangambe nga ba disciples ne bajja ne bagamba Piraato nti omanyi omusajja ono tomukwatako yandimukkiriza naye ono kubanga olede bano bali ku ttiimu bali ku ttiimu eri ono omukyala ali ku ttiimu ye ate nga yabadde naye n'oluusi ayinza n'okuba nga teyava mu kingdom teagenze n'ayogera n'ebifo eri naye Mukama Katonda n'akimuteeka ku mutima n'amuwa n'ateebaka bakyogera batya n'amuteekako eyo gundi badden nti ono omusajja ono temulina mukola ki mutuusaako kitegeeza ki nti ensi y'omubwengula yali yeegudde ate si ye yekka yali asobola okufuna obubaka obwo naye mu kiseera ekyo yekka eyali alunganiziddwa okusobola okurisiivinga obubaka okuva mu nsi y'omubwengula okutuusa okunnyikiza ensonga eyo nti ono omuntu gwe musse talina ki talina musango. Waliwo abantu bwe bakola ekintu ne batafuna kulumirizibwa okwo naye Katonda n'aleeta mukyala wa Piraato okumujjukiza nti bw'onaasala omusango guno obubi nja kuba mujulizi nti wasala bubi omusango guno kubanga yafunye embeera etali ya bulijjo. Webale nnyo Madamu Hajara ne Peter olw'ensonga ezo. Madamu Hajara, Yesu afudde. Njagala okubemu ekifaananyi mu kuzuukira. Okuzuukira kwa Yesu Kristo kuno kwatagana kutya ne ebifa mu bwengula. Oyo ali eyo anjagala ategeere kino kye yakkiriza ne ebifa mu bwengula oba ne spirit world ensi ey'omwoyo biriraana bitya n'okuzuukira kwa Yesu Kristo kuba tuli ku season ya Easter. Kati bw'oba oyogera ku Yesu Kristo tomwawula na nsi ya mwoyo kuba Yesu Kristo y'ensi y'omwoyo ali ku basatu Holy Spirit, God and the Son. So kitegeeza ki nti Yesu mwennyini n'okulinnya n'atambulira ku nsi kuno ate n'amala n'azuukira obwengula yayongera obukola ki obuggula n'atulaga nti ensi eno eri real nti bw'obanga oli wano ku nsi ng'okkiriza Yesu Kristo nga ekkubo nti eno ensi naawe osobola ogikola ki. So kitwongera okutulaga nti eno ensi gye twogerako si nsi etaliyo naye okubanga Yesu Kristo yafa n'azuukira ne bamulaba ng'akola ki ng'agenda kitegeeza ensi eno ekola ki eri era n'ayongera okugibikkula kuba singa yali teriyo teyandikoze eki teyandizuukidde ate ne tumulaba nako ba Mary ne bamulaba ba disciples ne bamulaba era ne bamulaba when he is being lifted ng'ali kutwalibwa okitegeera. So kitegeeza nti ensi y'omu bwengula eno oba ensi y'omwoyo Yesu ayongera okukinyikiza nti eri real ekwatibwa nako nti gye era yabuliwo nkulaba. Yes sir. Nkulaba naye kiva ku ki okuba nti ensi eno ey'omwoyo Yesu Kristo gwe tujaganya kuba nti yawangula amagombe n'azuukira omuntu ayambibwa atya mu season eno ya Easter okulaba nti ate teba routine nti Easter ejja kujja egende ekomewo egende nga taganyiddwa kuba part of the spirit world. Omuyambi otya omulabi oyo we Saudi Arabia oba we South Africa okweyunga kw'eno ensi ey'omwoyo? Kati nze nga bwe ndabamu okuzuukira kwa Mukama waffe Yesu Kristo nti eno si mbaga gye tucelebratinga buli mwaka, si binyumo, si lunaku oluli ku kalenda nti mu nnaku bwe ziti tulinayo Easter mu April eriyo Easter eriyo ne bannaffe abagamba
long holiday titufunye okuwumula okuwanvumu naye nga ffe tuzze olwaleero okubikulira abantu nti Easter eno singa tugitwala seriously kuba ffe kino kyekyaleeta Mukama waffe kino kye kitufuula kye tuli kubeera nga tuli baana ba Katonda okwenyumirizamu eyo ensonga ntukola ki tuli baana ba Katonda naye ekintu ekimu ebiraga lwaki luno olunaku olina okulufumitirizaako nga Peter bwe yagambye nti sizoni eno bw'ogituukamu olina okusooka n'otuula n'ogamba naye omusaayi guno gwe yayiwa gutegeeza ki mu bulamu bwange so n'otuula n'osoma ekigambo kya Katonda n'osoma aba n'ogenda ew'omusajja wa Katonda wo n'addamu n'akunyikiza n'akulaga nti bino byonna by'obadde oyitamu Yesu yabiyiwa ku musaayi ogwo nga bamukomerera nti omusaayi guno gwamala byonna saawa zino oyinza okuba nga olina ekintu ky'oyitamu nga tolina nangeri gy'olowooza nti kino kintu kigenda kukola ki kijja kuggwaawo naye sizoni eno neekomawo okujjukiza nti omusaayi ogwo gwe yayiwa gwabireka ku ki ku musaalaba tera bwe yazuukira buli kimu ekikyo kikoze kyezizza bujja mu bulamu bwe obuziza bujja oba obadde nga olina ebikutateganya mu musaayi oba olina obulwadde obukutateganya ozze bujja oba mu nsawo obadde tolina nga olinamu obulwadde bwa kanso w'ensawo oyo oziddwa bujja saawa zino nga bwe njogera oba nga bwe yazuukidde ku Sande kiyinza okuba nga tekikoleddewo immediately n'ofuuka mugagga oba n'ofuna ssente naye gwe bw'osigala ku ekyo n'ogamba nedda Bayibuli nga bw'eyogera ti guno omusaayi gwo tegukyukakyuka gwe kyajja okukola bakikola gwe n'osigala ng'okkiririza mu ekyo era n'ogamba nze kasita yazuukira buli kimu ekyange kyakola ki kyazuukira kati gwe nosi zonna tagiyitamu buyisi naye n'ofumitiza n'ogamba naye ki ekibadde kifudde mu bulamu bwange n'ogamba by the fact nti Yesu azuukidde obufumbo bwange obadde butateganyizibwa buzuukidde kansa w'ensawo azuukidde nange mwennyini nzuukidde naani ne Yesu Kristo ajogerezeeka omuntu yenna ali eyo yeebuuza lwaki twogera busaayi omusaayi mu nsi ey'omwoyo ze ssente kye bakozesa okugula n'okusasula nkulaba y'ensonga lwaki mu bifo ebisinga oba mu bifo byonna ebisinzibwamu walina okubeerawo kye bayita olutaali nkulaba kwe bayiwira omusaayi kwe batwala saddaaka nkulaba fe mu nsi eno gye tulimu tukozesa ssente mu nsi ey'omwoyo omusaayi gwe gugula buli kimu omusaayi kati omusaayi ogwo Bayibuli egamba nti bw'abanga teyataliza mutabani we yekka omwana we yekka Yesu Kristo n'amutwala ku musaalaba olwaffe waliwo kyayinza okugaana okutuwa mu ye kubanga omwana we yekka yali wa bbeeyi nnyo okusinga n'ebitonde byonna ebyatondebwa kitegeeza omusaayi gw'omwana we yekka ogwa Mukama waffe Yesu Kristo gwasasulira ebintu ebitaliiko na by'otayinza kussaako ebitalina muwendo nti oyinza okugamba nti kano akaana kabadde kabbi okasasira ki buli kyo ke katutawaanya kasisuza tutunula nako yakasasulira nti n'ebbanja eryo n'ebbanja lyako ebizibu byako byonna yabitawulira omusaayi gwe gwagenda mu nsi ey'obwengula ne gusasulira buli kimu kyonna nti toyinza kwesanga mu kifo ng'omusaayi gwe tegusobola kujjayo nkulaba toyinza kwesanga mu mbeera ey'obulamu ey'ebyensimbi ey'ebyobufuzi ey'ebyemirimu ng'omusaayi gwe kuba buli kyonna ekyatondebwa omusaayi gwakikola ki sasulira era gwakimala
twagamba wano era tubeera tubajjukiza Mm. nti alina ekisumuluzo eky'omu bwengula yafuga ne ku nsi. Weewaawo. Nti gwali eyo bw'otegeera ekisumuluzo ekiri mu musaayi gwa Mukama waffe Yesu Kristo mu bwengula n'okikozesa, tewali ku nsi kiyinza kulema kuwangula. Weewaawo. Iyo yatulaba ng'obadde oweddemu essuubi, ng'oli mulwadde, nga dokita alina ripooti gye yakuwa, ng'agamba oba buno obulwadde tebuwona, oba sukaali, oba diabetes, oba pressure, ng'oba bulwadde bwa mu nsawo, nga Jeno bw'ayogeddeko, nti omusaayi guno gwe tewali saddaaka esinga musaayi guno ogwa Yesu Kristo. Era omusaayi ogwo abamu balimba abantu ne bawaayo emisaayi emirala, naye tewali value etuuka n'omusaayi gwa Yesu Kristo. Ensi yo ey'omwoyo ezuukira nga Kristo bw'azuukidde, naawe ensi ey'omwoyo ezuukira. Weewaawo, webale tweyungako ku programu yaffe eno ebifa mu bwengula. Mu episode eddako tosubwa, kubanga weetaaga okutegeera kitegeeza ki bw'obanga ofuna ebirooto ebiddiŋŋana. Omuzungu gy'ayita repetitive dreams. Kitegeeza ki? Tosubwa mu programu yaffe eddako wano ku station yemu ebifa mu bwengula.